Ebyo nga tubitadde ebbali ensimbi z'abasomesa b'e Makerere zibizaalidde Vice Chancellor w'ettendekero Professor Barnabas Nawangwe bwe bategeezezza ababaka nti ono yandibadde adda ebbali basobole okumunoonyerezaako waliwo ensimbi ze baali balina okufuna naye ne gye buli ono tebazifunanga nga batuuse okwekalakaasa nga bagamba bazaagala. Jevuddeko emabega abasomesa ku ssettendekero e Makerere beekalakaasa nga baagala ensimbi ez'ensako ze bali batereka mu kampani ya insurance ya National Insurance Corporation nga zaaziwa ddala bilioni 16 ne milioni 7. Kino kyaleeta Pulezidenti okulagira Minisitule y'ebyensimbi okubanga ateekwata ensimbi ze yajja mu nsawo enzibizi naye banga esasula ensimbi zino kyokka n'ateeka akakwakulizo nga kampuni ya insurance bali balina ogitwala mu kooti esasule ssente zino oluvannyuma nga bayita mu lukungaana lw'amawulire tuludde ku Paalamenti abaka okubadde omubaka okuva ebuvanjuba Mwine Mpaka omubaka okuva ekigulu Andrew Kaluya ssaako n'omubaka okuva ekibuku Herbert Kinobere bano bategeezezza nga Vice Chancellor Professor Barnabas Nawangwe balina okubanga addako ebbali okunoonyereza oluvannyuma lw'ekizuula empapula ze boolese nga ziraga nti Nawangwe nga kkooti ekyagenda mu maaso yayita emabega n'ateesa n'abakampuni ya Niki babe nga bakwata obuwumbi 8 bokka bwe bamuwa naye ng'ekinnyamiza obukadde buno ate baawayo kizimbe. Finance Maria Chiwanuka okusasula zino 16.7 billion nga azijje mu consolidated fund yaffe naye n'aba condition zino esente tuzijje mu consolidated fund era mulina okuzisasula n'alagira Makerere okutwala Nick mu court egisuwinga Makerere nesuwinga Nick naye kyakwewuunya Makerere yaddamu nkiriza okusettling out of court ate netufiirwa sente almost billion 8 zizandibadde ziddamu consolidated fund ate bakikola nga tebeebuuzizaako abantu ba Ministry ya Finance oba government yaffe. Auditor General n'awa report ye n'agamba nti Makerere ebanja Nick bilioni 16 ne milioni 7. Ate mmwe abakulira Makerere University Vice Chancellor ne Deputy Vice Chancellor ne mugamba nti katuve mu kooti tuteese ne Nick batuweeko bilioni 8. Nze akubanja ate ne mala nezija nengamba ati akubanja emitwalo gyange 10 naye ne bompaako 3 kijja kukola kugamba olaba nga waliwo foul play and at the end of the day mu nkomerero ya byonna osanga nga institution ya Makerere yefiirwa si muntu kinnoomu kale kati ffe tulwanirira Makerere tetujja kukkiriza bino ng'ababaka kubanga naffe nga banange bwebagambye obuyinza bwaffe buli wano ku Paalamenti gamba nno katuteekewo motion eno abakulu bano basooke badde ebbali tusi kugenda badde ebbali Paalamenti eteekewo akakiiko kanoonyereze tulabe university yaffe ebadde ki. Mu lukungaana lwe lumu Mwine ategeezezza ng'obuwumbi 8 bwe bwali butategerekeka bulungi era nga bagola okumanya Professor Nawangwe wajja yajja obuyinza nga tategeezezza ate boodi yonna ey'ettendekero lino. So ffe twagala Professor Nawangwe ne bazeeyo Deputy Vice Chancellor entebe zino basooke baziveemu tuteekeko akakiiko nga Paalamenti soke tukole investigation eyaffe nti ffe katuyite mu Paalamenti okubanga obuyinza bwaffe we buli tuyise motion yaffe nga tusaba Vice Chancellor ne Deputy we baddeko ebbali ebintu bino tubirondoole tutegeere bulungi nga Speaker tuwadde akakiiko akanaakola ku mulimu guno tulondoole essente zino zizze zibula zitya. Saa zino university ziyinza okugulawo anytime oba banaggulawo buli abanja nga ayingirawo ekinadira kiki strike tubadde mu lockdown ate tugenda kudda mu strike so tugamba nedda tetulindira ekijjango manyi kinyaga bitono tugamba nedda tulina okuwandika motion era tulabe nti ensonga eno twaliwanga eri agenti. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Lya Sajabi Omunyo.